olw'embeera gy'otuukako mu bulamu n'obula okwegaana Katonda yakutonda. Obulamu bugenda nvunda ndaba kuba navunda paka eno yonna kyala bonna. Bamuzira kiseera ntwala ekawempe ate ekitanda okumala wiiki 2 zawutisa okuddala ngamba nyina kansa. Tandika okuvaamu ekisunga mpunya kitabani kyange ekitone kingamba maama bamuwaawunya teka wansi nika nenkaaba ngamba omwana wange atuuse okumpulira nga mpunya omuto. Baganda bange bonna bankyawa simanyi. Ntani ngamba Mukama manyina kye nakusobya osonyiwe naye nkoye embeera nkoye obulumi. Sente ziri miliyoni 1,10 samafinga wezibulamu osobola okuzibalamu. Neyanzega FB so abatulabye bakontributinze duze gatta sente zetufunyeeyo. Mwebalire ddala. Sina byakwogera kubanga byanzigwako naye musabira obulamu buddewo nange nze neeyagaleko ng'abalala ndabirira abaana bange ekinnuma abaana bange bato singa asembayo nalwembuuza Mukama lwaki wampa omwana oyo ng'omanyi ogenda kundwasa ekirwadde kino balindekedde bana ababiri benkuzizza abategeera. Tolina kukonenya Mukama buli kimu akikola lwa nsonga. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Muzzukulu wa Kabajja yakubuuzaako ate nate omugeese bunnya tukaniriza mu kitundu kyaffe kino ekyokubiri kya mwannyinaffe emboozi ye mwagiraba ate era mukyagiraba mucontributinze mwebale abatuwadde akatono ke mulina kusadi yammwe nno musobola okukayita akatono naye waffe kibeera kinene kuba omuntu n'omuwa 2,000 kwe tugattiriza ne tuweza omutwalo atuwadde omutwalo kwe tugattiriza ne tuweza 2 so tweyanza nnyo mwenna abatuwadde kye mulina. Tukomyewo tulabe embeera kiki gyalimu ne tumusanze embeera si nnungi. Oli otya?
ndisebo sibatano sebo era jali musinungi kuba nafunye omusujja nakunga 3 Wanje? nafunye omusujja nakunga 3 tebavadde bava kunzijjako awo akasaayi nangamba omusujja gw'amaanyi ntaaga ddwaliro sina yadde ekikumi Ntaaga ddwaliro sina yadde ekikumi waliwo abantu benawe ennamba yabakubirako sina yali ankubiddeko naye ensonga ane abantu kasoke mpoze sitoyi nga zino wetwezikola abantu abatusaba ennamba z'abantu tuba tukozeeko stories mba mwagala zikozesa ki sorry okukibuuza naye omuntu okolako story nga wenakola ku Stella wenaga mpa ennamba ya Stella sinjala kwogera na Stella yenyini direct wetwesitulidde ne tujje ne tumulaba wotuwa obuyambi bwe tuba tusobola okuba omutuusaako mutwesige kyembadde nteesa so bagambye olina okufuna olina okugenda mu ddwaliro bagambye olina okugenda mu ddwaliro musujja mungi nnyo bambadde miramirayo ku buwekaawo kati jjo nabadde bubi nnyo nkubira mutabani wange oba mukasanze akavuuka kabadde ku piki nkakubira jjo nikasindikira emitwalo 2 kiro kati nga siina kati ng'eddwaliro eryo eriri okumpi yazze nankubayo akayisa akanzikakkanya temperature kati sente yasindise leeti sawanganye tata yaluwa tata adde afulumyemukko atambuddemukko ate omujjanjabi akawala we kali awo kakabadde awo akaze ne kampita mu kisenge abantu balaba emboozi yo ne batuwako ku magezi ag'enjawulo wali ogamba nti wano wali oyagala kuva okufuna wakubeera n'abantu ne batuwa ku advise nti wano baba nga tebannakugobawo osobola okugumirawo kubanga nejyogenda oyinza okubulwa ate agenda okukulabirirayo n'ekirala omwana akujjanjaba wagamba asoma yeetaaga okusoma ate wona ogenda nabeera nga akulabira ye n'agenda kusomera nya n'akusigaza omulala n'agamba nti nga watugamba nti taata yali amenyebwa okubadde kalubirizibwa kubanga wali tolina buyambi naye omuntu n'agamba nti singa obadde ng'osigalawo wano oyogera ne taata oba oli obuyambi bwe tufunayo eyo oba bwe tunaafunayo bukusangenga wano siso nti taata asobola kifunamu obuzibu ng'olina obuyambi tasobola kifuna mu buzibu kuba ye ekimu kimumenya kubeera aŋŋamba nga babbaabo tebasobola kulabirira n'abaana kinze ndisa abaana bababba kale kyekisinga omuluma ye nga ye nze anjagalawo nze muwala we mwana wa muganda we kati kyetugenda okusaba osigale wano omuntu yenna yenna ali eyo anakuwa obuyambi abakuwenga oli wano wakitegeera sebusitona mbuzibu so tweyanzizza nnyo nalemedde ku simu tweyanzizza nnyo gwe wonna wenna eyabaako nakatono kootuwa kubeera nga tukaleetera Stella omuntu atalaba pati ye yasooka tumujjukiza ku katini kiki ekikuluma nkinuma nalwala kansa wa wansi mu bukyala nemanga sikyasobola kwekolerera kintu kyonna kuba ndi mukazi ndi maama ndi single mother w'abaana 3 nga nze maama nze taata kati byonna byaggwawo sikyasobola kukolerera abaana bange sisuubira nti genda wona kati kubanga ali manywa natuukira mu guno omwaka omwezi nga guno kati oba ogwokuna naaba nteredde yewa
Kyana ekitono nagezi nasalawo nkiweeyo ewaabwe esiina kyakkola sigaze kukola omukulu oli omukulu ali mu kweyiiya omusanze ng'afuluma tase kundabanga bwendi eddagala ly'obulwadde ddyolimira limira naye kati bwe mbasifunye nga bwe nabagamba ekyokulya baba webanga olina kyoyagala okulya naye nga toyina ogenda kijja neŋŋano ddimira nenjoyo ebyokunywa kuba bagamba okunywa ennyo mu ddwaliro tugamba okunywa n'okulya ebintu bya green ebyo ebibala bikiisi siina busobozi busobola byetuusaako kuba nze nali neerabirira nga mmira eddagala lyange liri nemanya nja kukola olweggulo mmira empeke yange nga ndidde bulungi ne kati sikyasobola wagera mwana wakukebera layini kwoli ey'obulwadde ku gurupu esembayo esembayo gyendiko y'amaanyi wasobyamu ku ddagala eyasooka yaŋŋaana eyasooka kombiva nasookeza kombiva kati nga lwengenda siddifu tezirinnya nga bagamba kirabika asimira bamutera n'abasajja ne mbagamba nedda nga nze nsinga okwagala obulamu bwange kuza abaana bange kati nagamba tugenda kuteeka ku gurupu esembayo bwekugaana kuvaako gurupu esembayo teyana kuba eri esooka bwe namiranga nga nsesema mpeka esooka nga ngisesema ey'okubiri ng'egenda naye kibanyonnyola abanteeka ku gurupu esembayo naye mbadde sigifunyeemu yo buzibu kuba nagitandika era nga bankebera nkawuka keebase nga ndabika bulungi nnyo ndi muto nga ndi katono nga ndabika bulungi era ne bansiibula ne ku famasi kiriniki nga ngenda ku kiriniki nze nteekayo butesi kadi yange nafuna eddagala lyange nga sikyasimba layini nga kawuka keebase naye kansa yaleeta obuzibu kakati abantu abalabye emboozi yo bacontributinze waliwo akasente ke tukuleetedde naye ogenda kukakumonde wena kakwasaganya otya kakwasaganya kati nga musanze wemuti mbadde nnoonya za ddwaliro nansijanjabe ku musujja kubadeka n'amazzi sikola kisiina ngawe mundaba sente ziri miliyoni emu emitwalo nga 10 something waliwo zibulamu osobola okuzibalamu neyanzege FB so abatulabye bakontributinze duze gattagatta sente zetufunyeeyo mwebalire ddala janjabyo badde bonna bajja bazzeewo siina byakwogera kubanga nze byanzigwako naye musabira obulamu buddewo nange nzemu neeyagaleko ng'abalala ndabirira abaana bange ekinnuma abaana bange bato singa asembayo nalwembuuza mukama lwaki wampa omwana oyo ng'omanyi ogenda kundwasa ekirwadde kino alindekedde bana ababiri benkuzizza abategeera tolina kunenya mukama buli kimu akikola lwa nsonga kubanga agenda kubonaabona mwana wange simanyi mukama nanziriza obulamu nembeera nga bamu abalala mutambula sikiriza okukiriza mukama yawonya sikiriza mukama aliyo wange kubanga buli kibadde kikumaze nali ngumidde ku kiri ngaeramira eddagala lyange bulungi neŋŋamba kanzaaleyo omwana wange mulala basatu bonna ndaba oba anaaba omulamu naye nga bagamba nkiki omuntu obeera omulwadde ozaala omwana nga mulamu neŋŋamba kangezese kuba balina bazaala simanyi naye mukama nanyambirayo nga balamu neŋŋamba kangezese kwono
Muzaala nga mulamu n'entambulira mu mitendera gye baŋŋamba gyonna. Eddagala ndijjawo Kitebi. Njja Kitebi ku ddwaliro. Mbeera n'okukkiriza nti Mukama awonya. Akasente kakwate bulungi. Eri miliyoni emu emitwalo nga 16 kyajjukira. Kuba ze baatuweerezanga nga tujjayo tutereka. Tetusoboddwa okufunawo. Omwana asobola okuddayo ku ssomero n'obujjanjabyako ofunamu n'ebyokulya. Tusaba zikuwate bulungi era ozikume bulungi. So tweyanzizza nnyo wenna yatukwatiddeko ku mboozi ya Stella mwagira byakutteko. Abangi beeyamye, abangi bakontributinze, tweyanzizza nnyo. Stella, oyanze ku bantu. Yanza nnyo neyanzege mwenna abandaba abasobodde okunnyamba okumbeererawo. Abalaba puroguramu yange nasaba obuyambi ne munziruukirira. Mukama abaddizeewo temujjanga okwo. Mukama abongere kimusinga okwetaaga mu nsi. Kubanga mu nsi omuntu muganda wakulekawo wa famire yo naye omuntu atalina bwakuyita nakudduukirira. Baganda bange bankyawa balinda kimu nti nfudde kyokka kibalinda. Mbeera wano siina muganda wange ajja kundabako okuva nalwala ekirwadde kino nga tebakimanyi. Era bwe bansindika ne bamanya nti kati ndi wano ewa taata. Bavaako tekyali ankubira yadde n'essimu. Naye mbeeyanza nnyo mbeeyanzege mwebale nnyo we mujja muzzeewo. Suubire temukoowa. Yetaaga obuyambi bwammwe kati. Omukono guno engeri gye baali bagukuba ennyo empiso nga bankubako empiso z'obulumi. Eggumba lyavuddeyo. Akatawulo okwesiimuuza sikyasobola kakamula. N'okuyimirira okumala essaawa ku baketi wali nti naaba nerongoosa sikyasobola. Kati n'obulumi obw'eggumba liiryo lyavuddeyo. Nsaba munsabire. Temukoowa abanyambye mwenna. Temukoowa kuba nkyetaaga obuyambi bwammwe. Ndi mukazi atalina maama mu nsi, atalina taata. Taata yandeka mu lubuto saamulabako. Yagwa mu nnyanja bwe baŋŋamba. Yandeka mu lubuto lwa maama myezi 6. Ti bwe ntyo bwe ndi. Saba mufuuke bamaama bataata mbeererewo. SB4 neyanziza nnyo neyanzege kutuusangako kubaka bwaffe mu bantu. Kubeera n'emitima egirumirirwa nammwe. Tetusobola kukoowa kubeebaza abalabi baffe, abawagizi baffe aba SB4 Media. Banange tweyanziza nnyo. Obuulyawo singa si mmwe tetusobola kukola bintu nga bino. Ovanga ku muntu nga takumanyi nakwesiga nagamba SB4 zizo ssente za Stella. Tweyanziza nnyo abatwesiga. Tetujja kuva ku mulamwa mweyongerera okutwesiga. Nagamba gwe wennanga oli eyo. Wena omuntu ali obubinga olaba Stella ono. Sooka omuyambe, tosooka kukuba ssimu. Yamba. Oba oli awo olanga kireme kakigaanyi okubira essimu. Abeetaaga obuyambi bangi tetusobola bamalayo. Nyongera okujjukiza nti si ffe tugaba obuyambi nga SB4 Media. Kuba naffe kennyini twetaaga buyambi. Naye omulimu gwaffe oba kyetusobola obuyambi bwe tuwa abantu nga bano kwe kuba omulanga n'okuba omulanga n'okozesa kamera ne microphone eno n'okuwola ku bantu. Chance wekwata namuwira omulanga gwaffe bwe buyambi buno bwe tusobola okutuusa ku bantu nga bano. Tweyanziza nnyo abawira emulanga gwaffe ne mutudduukirira. Mukama baddizeewo, Mukama bagaziize. Tweyanza nnyo omuntu ali eyo naddala abaana b'omu Saudi Arabia abakwata akatono kabayita mu bugubi nga bakafuna
n'abayamba ku bantu nga bano. Tweyanzizza nnyo abali mu mawanga ag'enjawulo, abali e London, abali e UK, abali e South Africa, mwenna tweyanzizza nnyo. SB4 Media si kitongole kigaba buyambi. Tetukolera gavumenti, tetuli mu byabufuzi, wabula ffe tuweereza abantu. Oli mu Kyoli, oba oli Muganda, oba oli Munyankole, kasobera nga oli Munnayuganda. Tukubirako omulanga, abantu abakulaba ne bakuwa kye basobodde. So tweyanziza tufollowinga. Nyongera okujjukiza nti SB4 Media baginominatinze mu High School Awards, era kalinki ako akali awo mu comments tukagoberere tulonde SB4 Media. Naffe tubeereko ne award mu ofisi yaffe. Bamikwano gyaffe, bakyali baffe, mutulonde ka SB4 Media. Buli awo naffe amaanyi gajja kutweyongera akola ebintu nga bino. Bumalu ali ku kamera nga bulijjo, nze muzzukulu wa Kabajja omugeesya bunnya. SB4 Media, Tuggussa Enssonga.